Sunasuna akazannyo ako twakazannyanga sunasuna bannange okonno kwanga koyolekeza okusunira ddala munno eyakoze ekyemisana oba yakubye oba yakoze ekyo omutuuka mukazannyawo ng'omulagako nti oyina waaka osirika kalinga akazannyo kaakawuna oli akakuba nodduka bwoti n'ogenda n'okamuddiza naawe nodda obuzannyo obwo twabuzannyanga gyalinga emizannyo mingi abavugako bannammwe oba muyite gogolo twabavugiranga mu bidomola ng'ebidomola tuddeeyo ne tubyesalira ffe bennyini ate ne tuteekamu abato gwalinganga muzannyo era ng'abamu munnange gw'otamuvuzeemu akaaba byatuyuzanga engoye era ensonga lwaki mbagamba nze mbawa advice ya bwereere tandika botiki y'abaana engoye z'abaana kubanga omwana yobeera konkushuwa nti n'olugoye agenda luyuza anytime ye tamanya ogwo omulimu gwalinga gwakooza mu byalo naye no mu kibuga tugula buguzi ngoye Sonko ani amujjukira awo Sonko munanga wokasuka ekyana ensigo za miyembe ze zaakolangawo era ensonga lwaki emiyembe tegyakulanga nnyo mu kyalo newankwadde gyalinga mingi ensigo z'emiyembe twazimaliranga mu Sonko kuba twalinanga okuwangula era nga mwenna abazannyanga ku Sonko munnange mbabuuzaako olunaku olwaleero kati ani ajjukira ebiseera bye wagendanga munnange ng'odduka ng'ojjukira kitaawo bye yakutumye n'ogenda yantumye sukaali yantumye kino naye ate munnange osanga omukadde w'oku kyalo n'ofukamira n'omubuuza ebyaddangako obimanyi mukwano eyakutumye omuceere kiro ekibiriiti kimu ne busigala busatu ogenda ate woomala okubuza bwoti ng'ogamba kiro ya sigala haafu y'ekibiriiti omuceere kiro 3 sukaali kiro 1 naye nga bye baakutumye ani gwe kyatuukangako era kibooko bye baazikubanga zaddangawo bannange badde nkuzaayo munnange ani yalyako ku breakfast ya lumonde eyo breakfast yali yakabinyonyini ddala nagende wa jjajja ne bampa ekikopo kya gama saddayo kyanjo ky'emimwa saddayo kunywa kyayi wa jjajja kubanga ebikopo ebyo byokya emimwa mikwano naddala nga kivudde katandaalo awe akatandaalo nga akasana kakyokyeza bulungi ne bakiteeka mu kyayi awo ojja kukubira enduulu era nga nja okutegeeza breakfast yalinga y'amaanyi era nga woba ogifunye weebaza Katonda kati nno obutabo bwe twasomanga oyo Nalule ne Musisi twasomanga obutabo obwo mu masomero ag'enjawulo simanyi oba bukyaliyo naye obutabo obwo bwalinga bwakabinyonyi ddala bwatuyigirizanga okusoma Oluganda ne kati oba abaana basoma biki tukyamanyi n'okuwandiika Oluganda bannange abazadde abaana mubakwateko ate babeere nga baddamu okumanya wa gye baava obuvo n'obuddo bwabwe baleme kubeera nga ate babwerabira awo Wango ne Wankoko oba byakwataganiranga wa ako nno kaali katabo nako nga bakayita Wango ne Wankoko kaali kalungi nnyo ddala obunoonya gye buli mu bookshops ojja busanga onyumirweko osomeko ate buwummuza ebirowoozo lwaki eyo sivaayo